omanyeri abantu abakola ettima nga tebategedde batima nga muweereza wa setaani bakyotayagala nga tamanyi ku mwana wo gw'okikola otya ate ku mwana w'abandi ettima erimu abantu balikola mu butali bugenderevu natta ensi yonna nga buweereza wa setaani ekintu kyonna katubalaga abantu nti ekigambo okwegendereza ekintu kyonna kyokola ng'okweka kikyamu kiba si kikyamu lwaki tokikolera mu musana abantu bayiga enjaga n'essigala nga bamukweka twalinga n'abaana mu kyalo abanywanga sigala n'amala n'afuna bigigi n'afuna chewingum n'afuna biki n'anaaba olukomera naye nga kati ng'abazadde baatutegeera bw'oba olina ebintu ebiwunya obulungi by'owunya kitegeeza olina kyobisi kituufu n'abanywi b'omwenge akukyala abamu era nabo babuzaabuza nfa yaabwe wa taata ne bwogaya biki mwenge gusigala guwunya so tulina okubeera abeegendereza naye abaana tubabuulire ate tubajjukize n'ebirooto byabwe kana akaseera kakasa mmeeme tetubafuula basibe tubabuulire bubuuliza ategere gy'alaze mitawana kyegisobola okubaayo ate tukontrolinga era entambula zaabwe kubanga omwana bw'aba akyali wa kasolyako akyali mwana abalala batufudde abajega wabeerawo okuwummula ye n'asigalayo ku ssomero n'akulaganga bwakyayina ebintu bingi by'alina okukola babagambye tebavayo kubanga amanye ewuwo oli strict taking advantage nti abazadde bangi tebatuuka ku ddala babaana lye batuuseeko olaba omuntu asobola okusaba eza trip n'akusaba n'ez'okulambula kubanga akimanyi mbwongo obwo trip tojawula nakulambula ndowooza n'abazadde nabo bamanye nti waaliwo ekigendererwa lwaki waateekebwawo ekiseera ekyokuwummula butereevu mu biwabirawo ekigendererwa ekigendererwa ekisooka kyekyomuzadde okukomawo mu mikono omwana okukomawo mu mikono gy'omuzadde we kati naye akole paati ye aplayinga paati ye rooli ye bayibuli eyogera mu kitabo ky'engero essula 29 onyolwa 18 bikkulawo 29 Proverbs chapter 29 verse 18 egambe etya Proverbs 29 verse 18 where there is no revelation the people cast off restraint but happy is he who keeps the law ey'Oluganda egamba nti awatali kwolesebwa abantu basuula okuziyizibwa. You cannot be controlled. There is nothing that controls you. You cannot have self-control if you don't have a vision. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.